radio ya Chameleone giteeka wano eba y'amaanyi osinga wa e Burundi. Tuli Bujumbura wano mwamukuba ekikono n'agamba kabaviire kayingire ensi endala abikole bibalume. Chameleone waaba yataddewo investment ya radio ate nga yasobodde okuinvestinga mu mawanga ago bwe gatyo wamaanyi yasinga obuwagizi osinga wano gye bagenda omusayira ku misolo osinga wano era nabo bigatta n'ogamba teri ready. Aba rehab ekisinze okubasumbuwa n'okujja mu mawulire nti buli wa family wa Grace Can gwe bakubira olukuba esimu oli n'awulira nti nno Grace Can nga tututu. Nze nsaba Katonda buli muntu asobola okuyamba ku Grace Can amuyambe. Ali talented nnyo naye Grace Can ebintu bibiri bye byamufuga okutuuka mu ekyo kyaliko. Grace Can yakulira mu nkule gye bayita ya Nantagambwako oba yinza okuba Naluwali. Kati bano ba Grace Can balina bye balaba ne bagamba nti kaakati labanze nandibadde ekyo naye nga ye alemye okwekansolinga ye n'amanya nti Katonda alina kyakola kyamutegekera. Muwanga Kizumbe kati akaseera kaalimu n'embeera gy'alimu nga tulabye bawayiswa babeesi gye bali mu kufiira mu kkomera baani ebintu bitandika bwe bityo. Mwanga Vumbi ayinza okuba akagenderere nti olwaleero ng'oggyeko ebyobufuzi Lukwago, Sseggona, Mpuuga basaalirwa, Muwanga Kivumbi, Mbidde, waliwo n'abalala laawo oyinza Nambooze n'abala oyinza obutabajjaako nnyo bwa Sseruganda bwabwe. Ani akulembera omusango kuba ekibiina kirina okulaga actively mwekiri ne bano balina okulaga okuzza emitima gyabwe eri abantu nabo actively mwebali. Ani agenda okuleadinga, ani agenda okubeera ku source ku kiti wali ku gundi. Kati our interests bwe tubuuliza zigenda kuyamba omusibe oba tugenda kubeera eno mu public nga mulimu ko n'okwekuba. Mubajje ku ssente ze yakafiiriza obusiraamu n'enguzi gye yakatwala n'obubbi bwafumbekeddeko yali atukubisiza n'amasasi wali eri ku William. Tayina na ddakiika waddeemu esobola kugamba nti agenda kunoonyereza ku mubbi. Ye waaba atuuse kweryesa eryodalingira abalanga naye ye erina okubaawo ng'eriko sitaapu 12 kuba kino ekisajja kyavuga si kyeyerayiza ekiro mu Matumbi budde nga bukya. Naye nga mubajje tasaana kuyombera wadde akataasa k'obusiraamu wadde okamukwasa. 94.8 Chameleone FM Bujumbura. Ono yakola mu radio. Nkola mu ya Chameleone. Chameleone yatanise investment e Burundi Bujumbura era agirina yatutte ba Wizo be ba first presenter ababadde ku radio. Ata Scorpion Shaba yasikadde Kampala nga akungubaga. Kikome ko nga nalabye agamba tugenda. N'olulundi yalwogedde ddi nga yabadde wano ng'akaabira mufu. Yakoze radio. TV mulimu bayindi mu room. Lion TV. Abayindi basikirawo. Lion TV. Program yesimu kakoma mu ngalo ze. Naguno gwate tetukalaawe kali. Kati tuli Bujumbura. Wano mwamukuba ekikono n'agamba kabaviire kayingire ensi endala abikole bibalume. TV yali agitadde wano waggulu Makindi ng'ayagala ebeere ng'erimu TV etegeerekeka. Nyo olwagirambuza Fresh Kid bw'ati bwe yakoma. Okuva olwo teyaddamu TV kulabikako. Baakoma giteekamu sponge. Okuva olwo tebaddangamu we yakoma. Kati n'agamba Bujumbura eno erabika mu bya media ekyali Virgin ate bo bategeera okusinga mmwe Bannayuganda. N'akwata investment namba investment nga yaki ya radio n'agenda n'akwata Wizo n'amuteekayo. Nze namulabe ku muzindaalo ng'aweereza okufa obufi tonywa n'oyogera ebitagatta ku radio ya Muganda. Nze namulabe Kapande ye ya president mu biwandiiko alabyemu yani mbuuza kasita obuuziza bubuuza sinze nze kyemmanyi Chameleone slogan zonna eziriko za Chameleone era agamba radio yiye naye waataba ambassador nga gukyuka guti Kinabye Sakozi Chameleone waaba yataddewo investment ya radio
ate nga yasobodde okuinvestinga mu mawanga ago bwe gatyo wamaanyi tokyogeza fitina wamaanyi kubanga bwemba seewunyiza olw'ensonga n'abako ku nsawo ya ssente nga gye byagyetisse ensawo ya ssente naaba nga gye byagyetisse bweba yasobodde okufubutukamu leediyo Chameleone yoga kubanga nze njagala Chameleone ali ku top okusinga waali okusinziira ku muziki gwakunkumudde kale mwebaza naye tunawulya nti ya president ekijjakwa kitukoze mu bubi abasanyuse naye nga Chameleone erina ne taxi taxi ya yero n'ekigalo mu bbanga so 94.9 Bujumbura FM so tujja kugiwuliriza tujja giteeka ku mikutu gyaffe tuwulire kyegamba naye nga Chameleone Lion TV teyasimbula eringa njiwa za bapasita ze baatokubuuka zaagwawo ne bagikubirya buuka bambi neegaana naye kansubire nti TV eno egenda kukola bulungi Jebbi ajja mutwala kubanga Jebbi ye mwetisse temuli kyakusitula mu TV ne mutima gyali Jebbi ajja mutwala temuli kyakusitula anti era mubamu ebyokusitula anti Jebbi asitula ebitasitulikika gwali wabekani yetise sente atali Jebbi ku mutwe mbulya walabaani newizo yagenze Bujumbura kati gye babeera tuli ku 94.94 omalisa akozi yasinga obuwagizi osinga wano gye bagenda omusayira ku misolo osinga wano eyo nabo bigatta n'ogamba teri ready eri kumpewo gyeri anti osooka n'ogattagatta ebintu ebyo n'ogamba ensi gye yagitaddemu economy ekola etya enkonomi yaayo eri etya era n'ogamba nti Chameleone bw'aba yatadde rediyo e Burundi emisolo gyayo na wano wawe yandisinze okuba n'amaanyi okusinga eki Bujumbura ebyo sooka n'obitunuulira kakati nganze bwe mmala obitunuulira sikigamba muntu yenna nze ne ngamba nti teri rediyo Bujumbura ya Chameleone okitegedde kubanga ebiseera ebisinga ebintu byonna obitunuulira ti wano Chameleone waalina weewaabwe waalina buli kimu wabadde asobola okukeerenya rediyo ye n'ekwata era basobola okugiwuliriza nze mu kulowooza yange bw'aba afunye management ki ennungi Chameleone business ng'agitadde wano eba esobola okutambula naddala eya rediyo singa wa e Burundi omanyi omuntu wakola bizinesi ng'eyo tekigana kumwa magezi kanje bayoga nti weba teri rediyo nga tonnagikola ng'okyala omanyi osobola okukola emmotoka n'ogiteekako rediyo Mawa FM n'ogenda wali ofuna bufunyi wali gundi n'agenda n'akola ki baani bano abakola stiika kunassa eri meka 94. Ekyo kiteekako gitege kweri kumpewo ati lwaki yeeri toyina okugamba omanyi Chameleone alina mikwano Chameleone alina mikwano alina paka abantu bebatambula nabo batumanyi tubamanyi era olumu batera n'okuwoninga namba emu oyo bagamba nja kujjamu olulimi naye kamba buulire bantu bange emikwano gyange fe Chameleone luga nti tutumwagaliza tuba tumwagaliza naye tulina okulaba nti kyakoze ddala bwe kyandibadde oba kitegere temubeere eyo munyiige bunyiizi rediyo ya Chameleone giteeka wano eba y'amaanyi osinga wa e Burundi erankingibwa namba 2 mu kubeera ensenjavu era bw'aba ng'akyapula nga mmotoka zokka sitiika zivaako yataddeko sitiika zisobola okuvaako mu mmotoka egundi agizze wano
ejja kukola radio eri mu mmoroka ugamba eri mu mmoroka bugambye mwe omulaba eze emmotoka zammwe radio ekiri musika ambassador wa New Island eriwa Burundi wala nnyo ekirungi ndaba status za Chameleone namulabye ng'atudde mu studio mike zonna zirire body bulungi buli kibulindako bw'ogamba muno ya mu radio nende okuwabulamu kyabuntu nga nenda bawizo ng'akasuka radio gyeri era ne yeebaza president wa Burundi okumuwa chance. Bw'obeera wano n'ova wano tokkirizibwa kutoola mu radio y'e Burundi ku mpewo tokkirizibwa naddala ng'oli ambassador tokkirizibwa kalanze kyeŋŋamba mbadde nsaba sakozi kino okikola oba twekwatibwati basatu n'ennamba emu tugendeko e Burundi nga bwe twagenda e Rwanda tujja kuvaayo era nzija wano mbagambe nti bannange bye nayogera musajja radio nakoze ki radio teriyo nagitabye oba ne Kamiri naffe abantu nammwe abali abagamba nti twabalamye mu kifo ky'okuba nnamba emu ekikonde gwe gamugambye Kamiri pakira nnamba emu akutwa omutwale alabe radio tukakase nti ddala ebintu bikola ki naye okusinza ku bizze twasooka netuwulira TV Lion TV netuwulira ni TV teriyo netuwulira ennyumba mu Amerika ffe bye tugattagatta munnange bwe tumala ebbiga ffe abamu tetwerabira tetwerabira tuba tubigeregeranya ne tugamba naye kino bwe kyagamba kino kyakola wagirabako ekola sekyagiremesa Bakamiri bafunye ssene mu campaign bantu baffe tubabuulira amazima amatuufu tubagambe nti bw'obanga olina business n'ogikola bulungi pozi nga waliyo ekirala ennyo ekyekusifu katugeze kyekizimbe bakuwadde kyabwereere teri musolo oyinza okubanga oli patana oba ambassador obanga ali omuntu asobola nti katukozese erinnya lya Kamiri ebyo nayo wana abantu tubirabye nnyo ne bagamba engule abantu ne banywa engule naye ng'engule nnyini y'omulala nga si ya Chameleone naye nga patana abantu babeera ne beelimbika mu bintu n'erinnya lya Chameleone basobola naye nze ndowooza nti okitegedde sakozi saagala nnyo bantu kunsogola naye ebintu ebiri wano oyi ne bagamba nti engule mwena ne muggwa ogamba Chameleone FM bwebanga gyeri nze ngamba wandikitadde wano wasinga eri wano basobola okukolera nnyo osinga eri yes Burundi bw'ogitunuulira mu nsi erikwata nnamba ezo terina wadde akantu yonna ne bizinesi teri agenda kulangirako ki ne bwana abadde ajja funa obulango bwa gavumenti abadde omanyi abantu abo aba gavumenti abalina nnyo ziradio omuntu yenna ow'amaanyi ewaka tebamuwa kitiibwa nze kye nalaba ne bannabbyere waabwe tebabawanga respect miliyoni okutwala investment n'azitwala eri bizinesi ze zonna zakoze wano ez'obusimu mwazituulira TV ze ne mugituulira Chameleone ebintu tandika okufolowinga bulungi Chameleone ebintu bya Chameleone buli kimu tandika okufolowinga bulungi yali akoze gundi y'amasimu yalina partnership naye akasimu era bakakuba kati ani yagenderera TV ne bagituulira ani yagenderera TV bagitika misolo mbuza ani yagenderera nakutula partnership bichi ya Kamiri ani yajuyawo najiulira Chameleone yali oyo yajikola buyamala nekole oyo yali ajikolako ne yaragadi kati yabachi ettaka baaliyoolawo yegwe yali aguze embalaasi ne gagitwala yonna teyasigazaawo kubanga amazzi gasembera ne walagadi ne gatwalako ekitundu amazzi wuliriza gwe muzeeyi amazzi gasembera walagadi ne gatwalako akatundu amazzi gasembera ne Bobi Wine ne gatwalako akatundu ekitundu nabadde eri entebe nensanga ono mwana Peter Miles bichi ya Chameleone amazzi gagitwala
Nabala zaba twalageza bala weziri. Nabadde ntebe nenda ya Peter Miles. Nga nayo gyeri eyo. Daniela Villa ziri. Twalira mawulire. Ekulidde ddala. Naye kambabulire amazima gali nti obusimu bwo nange nabuwulira mu bigambo. Era ndowooza munywanyi we muzeeyi ayinza okuba yakwatako kasimu ako naye nze saakalabako. Nabuwulira mu bigambo saabulabako. Ambasada kajje kubanga ambasada kajje saagala nze tumukube kubanga nze njagala nnyo ambasada. Nze ku kya Chameleone mbuuza muzeeyi. Ono Lion Island ambasada. Tutandikire ku kya Kabiriiti. Tutandikire ku beach ku kya simu. Ono musaza ali ku kya simu. Essimu ya Chameleone yaliyo. Chameleone phone. Ngera bagenda tandika okuzifulumya. Chameleone yakeera ku makya n'akuba bulungi akasuuti ke nga ddiiru balina gikutulira ku Serena. Bakole contract amasimu gatandika ofuluma. Chameleone atuuka ku madaala ku Serena ku yakoma nga bamugamba Bannayuganda era yeekokola Bannayuganda. Bannayuganda bagamba baali bazze mu ddiiru. Mbu omusajja oyo yeefuulafuula mugenda muwa ssente tebigenda kugira. Bannayuganda ne bamukuba. Be bamukuba ekikono. Naye nga amasimu yali agenda ku Serena contract yali agenda n'okubeera awo. Tegeze simu te ya launching. Bamulimbirira bambi. Bamukuba ekikono. Wamagenda maaso. Bannayuganda. Bannayuganda bamukuba ekikono. Bamulimbirira. Nnyo. Chameleone yeefuula. Ate nga teyeefuula. Kampuni ne bagisaanyawo we batyo. Kyekirala. Tugende ku beach. Beach mbwe amazzi gaji. Walagadi. Beach yali ku Ntebe Road. Net yali nnene nnyo nnyo. Jukira amazzi gali tegasembedde. Enkuba yaddamu n'etonnya. Ne bagayiwa ttaka eri walala. Teyayiwa. Yali akyatereeza. Ennyanja yakomawo yali alina okubeera. Beach ya Ragadi beach ya Chameleone yagendera awo. Ate Mbalasi. Chameleone beach negenda bwetyo. Eri mazzi. Ate Mbalasi ze yali alese. Embalasi tezaali zize. Ate yatugamba zize. Embalasi yali alinda mazzi gaveewo beach eddewo. Beach esobola okukwata. Alinda mazzi. Kasitagana ddeewo we gati. Kuba beach zonna Ngende ku Daniela Villa. Gyeziri ezo. Towakana. Nawe alina ne faamu y'embuzi. Yuzo yali angeemwemu. Ebyo byaliwo. Faamu y'embuzi. Emiti yana ina ekaaga. Kuliko ki? Bulunzi. Wenno. Mitiana Road. Kituufu. Okay. Mitiana Road faamu kweli. Embuzi bazitunda naye nga faamu ya embuzi wama faamu ya Kyagina. Daniela Villa zafunamu ebizibu byazo ziyinza okuba ne zigendera awo n'ezo zaaliwo. Ebbala ali ambassador. Chekyadala ekituufu. Balaki. DNA. Yali ambassador. Nanyini bbala. Bw'olaba Chameleone ekiseera kyatambula nakyo ekiina ttatu ekizungu. Kino kigundi kino ekyatatu. Kyatatu. Yali nanyini bbala. Nga bazadde be bamukoledde. Kati jjukira oyo talina maanyi. Chameleone n'agyetuuma. Ne bagimutuuma. Baateesa. Chameleone abeere ambassador. Era Chameleone n'akolawo ne night. Nga abayimbi babeera waawo. Ebbaala ne baginywa. Ebbaala baginywa? Abayimbi. Abayimbi. TV yabaaki? TV? Lion TV. Naye muyimbi kyayinza okunywa omwenge gwa Chameleone. N'agenda. Baginywa. Ali bajjanga nga bagamba tugenda kusasula. Ate nga abamanyi. Tugenda kusasula nga bamanyi. TV yali mu kizungu awo ng'onaatera otuuka ku kkooti. Waliwo ewali bayitawo country club opposite kakalina akali awo we yali agitadde. Eyo yo yakoma ku sigino. Yatestinga bakubanga ennyimba. So kati ekya radio kiri kitya kyo? Ekya radio 4.9. Obuzibu obuliwo Bannayuganda baaganye okwaniriza ebintu bya Chameleone kuba aleese bingi. Tebiri wano. Ate wuliriza. Chameleone aleese bingi mu Uganda. Chameleone aleese bingi mu Uganda. Enkokola ne zifuuka ennyingi. TV wuliriza mawa. TV bamukuba enkokola ne bamumala license.
bamumala license naye nga TV yali amaze ogiteekawo ngera emaze n'olaunchingibwa ne bamukuba enkokola kati yalabye ekituufu n'agamba bannayuganda baganya okunsiima kangende mu nsi endala. Nina kyembuuza Chameleone TV gye yakoze radio gyakoze Bujumbura lwaki mwagala obulango tubukubira ate Uganda? Tannabasabako kubukuba kakati lwaki muganda tumukubye ekikono? Anti mwe mutandise okugamba radio si ye. Ani mwe mkenyini mugamba radio si ye. Anti ate tujjagirangirako bali abeeri bamanyi nti ye era bajjagirangirako. Okimanyi Chameleone yafulumiza just katiza. Abantu kenyini mutandika mwe kenyini nyini ogamba alimba. Naye nze mwagaliza kuba Chameleone mwagala abeere ku top. Kyekyo Chameleone yensonga lwaki Uganda agasigala kudamukolawo business. Butaagaliza buli kimu bamugamba si kiki. Pe Uganda tuliberako ddi n'ekintu nga kiki. Okimanyi n'omugaga mu kibuga Kampala sende bagamba sizize. Ono kakubuuza. Nze okujja ne bagamba nti mawe ennyumba eyo si yange naye nga nze mmanyi yange. Kinjijjako ki? Agandi mawa ennyumba eyo si ye naye nga nze mmanyi nti yange. Tolina ky'ovaako. Tewali kyenvaako. Kati Chameleone yo pressure yeteekako ya bwerere. TV ne boogera kubanga abantu bangi bahamu baani tuboogera abantu baboogerako. Tebya bye mutugundi si bibyo. Neggwe bw'omanya nti bibyo nga mutima gwo bwe kiri ovaako ki. Era kigamba nti wano bagamba kati eri gye bagera ganti bibye. Eri bakakase. Gwe beera n'ebintu byo wano abantu oba boogere neggwe ekituufu ng'okola ki ng'okimanyi. Sekina kye. Ndoza tugenda wa Grace Can. Bane Grace Can Yagafuula maka. Waliwo okubeera mu rehab naye nga n'aba rehab bakooye. Kati ate bo ne bajja mu mawulire mu kimu omuntu wabwe mutusasula ave wano. Kati bo bennyini baamukoye. Grace Can emabega kaawo yalabika mu mawulire yali abayina bayomba nabo naye ng'olwedda aganga yidde anywedde agudde eri. So mu kuvaawo baamutwala muki buno baba baamuyamba omutwala mu rehab naye basuulayo musuule aba rehab ekisinze okubasumbuwa n'okujja mu mawulire nti buli wa family wa Grace Can gwe bakubira olukuba essimu oli n'awulira nti nno Grace Can nga tututu buli gwakula n'awulira nti Grace Can tututu essimu evaako buvi gwe kasita oyogera erinnya Grace Can oddamu ogikubako nga teyitamu. Kati batubidde naye bali mu miliyoni nga 6 tebagamba buli gyakoma okubeerayo sente zeeyongera. Bakubira ate tannatereera naye bakubira abantu omulanga baweeyo kye bawaayo basobola okula. Alina bingi. Mulimu ettamiiro, mulimu depression, heartbreak, byonna bitwalidde mu ttamiiro. Byonna ttamiiro. So bintu bingi okitegeera kweraguza kwekuba biko kwegamba gundi yerimu ebintu bingi ekisinga obukulu mu byonna Katonda yamuyamba omwana ali safe ye waali ogambe bajanjaba ne bajjajja byonna bimutawaje kati bagera ku makyanga waliwo ekimuliko kati nga balina okulwana nakyo oba bakimanyi oba tebakimanyi mwe yamusomera edduwaali luzira gona. So ekisinga obulungi mu byonna nti ye muwala we ali mulungi wadde nga talina famire ya kitaawe wabula abaayola omwana boba already bagamba bajja kubeera naye paka omwana walituuka nga makula. Yes yoyo omwana makula yasalawo agenda kulabirira omukwatako kubanga omwana we yabeeranga ne Grace Can nga every after 5 hours akola live ng'ayomba ne taata w'omwana bayinza okukwatagana kati mu ddakiika 3 ezibeerako oli ne yeegaana omwana ate n'amala n'amukkiriza bwe bityo nga babeerayo bate ne Prince Oma. Kati Grace Can n'ennamba baagitaddeyo abalina obuyambi bwonna mugende muyambe Grace Can muyimbi wa ggwanga ali bubi nnyo heartbreak emuluma. Tuli wa Grace. Nze nsaba Katonda buli muntu asobola okuyamba Grace Can amuyambe. Ali talented nnyo naye Grace Can ebintu bibiri bye byamufuga okutuuka mu ekyo kyaliko. Grace Can yakulira mu nkule gye bayita ya Nantagambwako oba yinza okugamba nti Naluwali. Kati Grace Can wajjako oba Naluwali agattamu n'ebyegalagala byakozesa okuba nti atamidde nnyo mayirungi simanyi njaga biki ebiwe bito takataka. Kakati
atuuka time nga avuddeko nnyo era gule scan oyinza otesa naye olwaleero ng'ategeera bulungi ogenda omusanga enkya ng'akuwemula buwemuzi. Kakati embeera yo egyalimu music oba ya msumbwa ya mutabudde amutabudde ki ayina mungi amususeeko we yali ayimba oli nga yetatabuka gule scan yali asaanako omuntu amufuga naye ng'amufugira ddala ng'ali mu management kasita baafuuka bakyetwala simanyi nsonga lwaki bamwami mawa bano kye baakola baana abo naye bwe baabata bwe bati buli omu gye yagwa yasirika busirisi ate nga baali talented nga okugeza bw'otunuulira Henry Mwanje gw'okyamulaba wa bw'otunuulira Giovanni Luzindo baali ku okyamulaba wa ekyolya bw'otunuulira Grace Khan bw'otunuulira Aida Muggo naye ali bibi kati bw'otunuulira ono omuwala omulungi mpozi mwami abaali bamuyitaani nze nnyina amalo bwe njagala oyo Sasha Brighton naye ali bibi okyabalaba wa Bettina eyasigala nga akutteko ku kati yali Bettina ate naye kati ndabanga yakutuka yandibanga yakutukira mu kalulu ka lutaaya naye yekka yasigala akutteko kati Namira ate yali ku kigulu wolaba Namiro yali kwecha kigulu yes yebabadde okiwulira bwolaba Namiro kuba Namiro luyimba lwe yasembayo kuba lwe luli alina hiti eje yakuba emabega keeyo mu myaka nga 2-3 gye yasembayo kuba kati bw'otunuulira ebyo byonna abaana abo simanyi lwaki Eagles we yabata ku maanyi ge baali bayina ne talent gye baali bayina ate buli omu yakola nnyo olugezigezi n'agituulira. What happened? Nze nafunako munywanyi wange nga David oyo ayina endongo oba yali agenda gitegekawa Masaka eyo nenkaala nnyo namugamba munywanyi wange ayimirira akamukubira essimu n'amugamba ogende Masaka ojja kumpa $1,000,000 ningamba yatuukawo ddi ani yali ani era bwe yazisaba bw'ati neekanga bwe najja ne mugabo waayi omusajja musibese nabadde ensaaga ne mugabo osaakira mu bizinensi omusajja yadduse buddusi yamusaba 10 Masaka ojja kumpaayo 10 kati abaana abo simanyi kubanga ekirungi tutudde n'omukku yali bamaneja baabwe era abaabalondo bamu nti bano be basaanidde ekituufu balondo bamu abalina talent baali balungi nnyo naye simanyi kye baaba bonna bwe batyo Sakozi ebiseera ebisinga abantu abafuna ebizibu bo bennyini babyereetera kiva ku ntegeera yaabwe n'enkwata gye bakwatamu ebintu munaddala bannabitone ebyo munnabitone alinako waatuuka n'alaba nga alina waali n'alaba n'aga nti kakati ate nze munnengeri amaanyi ge nnina emboozi mu kati nkyajagazaaki era ogenda okulaba bamugambako katono ogeraba ng'ali eyo tubalina mikwano gyaffe baba twagala baasanguza naye nga bo batunuulira nga bali eyo balinga abaagwa eddalo kakati toseka kakati bano abaana lwaki mumanjogera ne buseka kakati abantu abasinga emitwe gyaffe gino n'endowooza yaffe etutwala mu bintu bingi bw'olaba nnambeemu ng'alina kaayina oba Sakozi n'ogamba maama n'otandika okwekubagiza ze Katonda yankola ki ne weerabira nti Katonda ekyo ky'olina ky'aba yakugerekera okufuna era okubeera nakyo kati bano Grace Khan balina bye balaba ne bagamba nti kakati laba nze nandibadde ekyo naye nga ye alemye okwekansolinga ye n'amanya nti Katonda alina kyakola ki kyamutegekera era n'amanya n'okutegeera ensobi ze z'akoze buli lwabeera mu mbeera nga gw'olowooza nti bakuloga obutafuna obadde ne banno Sakozi ogenda olaba akakola YouTube alina ssente n'ofuna ekirowoozo ekyo nti bakuloga oba ogenda kugenda mu birowoozo otandika okunywa omwenge ogambe nze ssente zambula ne banno beekweke kubanga toyagala bakulabe ng'ofaanana ki mu kwekweka banno abandikuwadde n'amagezi oba bandigaa nti amunange oba wasobya mwami Lutaayo oba wakola bw'ati oba kitonsa ddayo mwetondere otandika okwekweka olinda lw'olivaayo ng'ofaanana bulungi mb'olumye kitonsa ekegete naye mu bifa gy'okuvaayo ga nti amunange nali munno naye embeera yange si nnungi embeera yankwata olinayo akavulu jangu tugende
kanjije nkole ne bono mpale ne zisasula ennyumba zikola ki zimala eyo gyofunira n'embeera endala naki naye abantu abasinga olufuna ebizibu naddala bannabitone oluva ku maapu ng'agenda eyo ng'abeereyo kasajjagirwa nga yeekubagiza abamu ng'afunayo essabo olwo avaako atandika okukola ki agenda okulowooza okudda nga n'essabo lye bamugamba okugenda okukola terikyakola. Abamu nga bamugamba nti bw'obeera eri n'otandika okubeera ne bamalaaya ne weetunda ate olaba gye baamutwala okwetunda abagula tebali. Beba abawala b'osanga nga yavaako ali eyo anywa mwenge kubanga olumugamba nti kakati wano okwetunda olina ate okunywa kawala kubanga empewo ekuba. Kumba okola ki? Ogenda mu geyeena. Sakoza abantu batabeere nti buli omu alina Katonda kyamutegekera n'otalwana na nsi. Buli lw'olwana n'ensi ofuna ebizibu ng'ebyabagula esikaani otandika okwewala bano abandikuyambye kuwa ki kyova yanze embeera wano nkugamba Sakozi sinaamuleetayo 5 naye we neefuula kawagi neneefuula ki nze Nambe Moyo namulabako ng'alinya boda adduka agenda eri alina byatwala naye buteefuula kawagi okulowooza nti kati mulokwa mwagaggawala mugenda kuntuma mulowooza ffe tetulizifuna. Abo abantu banyinya abali mu mbeera eyo. Kati Grace Kan yafuna ewaani ewa Bujingo n'abeera abo yandibaddaga nti oba okuyimba kuganyi ne maama sinagenda gakambeere wano njoze ebintu naye yalabanga wa bbeeyi nnyo wa kitalo nnyo. Buli olabanga oli w'ebbeeyi nnyo weefudde w'ekitalo nnyo ofuuka ekiseera kituuka abantu ne bakuvaako n'abandi kuyambye abalina bwe bakumanyidde nabo ne bakola ki ne bagenda. Kati tebakulimba nti gundi ani Grace Kan n'abo abawala mugende nti baba mwami mawa twabakola ki munne tetulina kye twabakola naye empisa z'abo abantu era obadde oyogera ku mwana oyo gundi Bettina ali bulungi. Bettina alina emmotoka ye ennyumba yagirina. Bettina emirimu agifuna okitegedde Bettina emirimu naye bali abalala balaba nti bagezze nnyo wayitinoza tebakyetaaga nabo basobola okwebeererawo naffe ne tubagamba buli agenda akole ki agende. Nze ndi wano ne mwami Lutaaya omusanga awo saga nti ate mwami Lutaaya kati yagaggawala nnyo kirabika ye kino era ngenda ne mubuuzaako bw'aba alinamu 10 n'alimpa bw'aba tayina ne tukola pulaani ezinaakola ki abantu bwe mutaaveemu muze gwa kubeera awo ng'omutima gwammwe gulowooza nti oyina kubeera ekyo lwokito kibadde n'oganiza essente nazivaako n'otandika okwevaako okunywa omwenge. Buli lwonywa omwenge nga tolina control otandika okuva ku guno ogwa bbiya n'oyingira Waragi. Bw'oyingira Waragi okusenya ne kukwabulira ogenda olaba obase kaveera tosobola nakunoonya kannana kakuyambeko okuwoshinga amannyo go. Kakati embeera ekola abantu ebintu nze waliwo gwe mmanyi alina bakwano gwe ne bonna bagagga baffere ne bagagga wadde naye agamba mbeera nammwe sibata erogero gakananga ataanaga kwakuddeyo ng'abeerawo ku mutindo Chosen Blood ennyambala yagikyusizaamu. Omwana yaguze babuyita bu top dress ekyekisweta n'akikuba nga munda talina kyataddemu n'akasawo k'abakazi n'akumba paka ku Federation. Kati n'agenda akwata zino enviiri n'aziteekako kiwiigi bino ebya omugenzi Miriam Matembe byayambala nga birabanga bambi rest in peace bino ebyabipaamu ekyo n'akikuba n'anyirira n'ayingirawo ng'ago ate nga womanyi buno buwala obugize nga bweyisa buli ddakiika nga tatuula wamu nga buli ddakiika ali wano yasaasaanye buli wamu. Babadde mu meeting omuvubuka yasaasaanye buli wamu ng'akubye ka top dress k'ekisweta n'asaasaana nga buli kamera we ziri bwali ng'akubye kyafulo kye akisaniridde ensi yonna emutunuulidde abantu ne beebuuza
nti muganda wange kye kigenda mu maaso. Jjukira abadde mu kampeyini za Museveni zaamutabudde bwongo. Kiki abaddeyo? Abaddeyo, abadde ku gaali ya Kenzo. Nti ate n'ennyambala empya design waagwana tebagitegeera. Yannemye kuba nandigambye ekisweta olwa bamulimbye mbu ky'abasajja oba kiri unisex naye ne kapaafu ne kapaamu ak'omunviiri n'emimwa gisi oli agambye sinze kwabaddeko ne pubaamu ku mimwa wabaddeyo atayinza okujja nga tagisiize mbuyaga ekyo saakirabye nalabye chosen blood akasawo chosen blood simanyi nange era abakubazi okirabye ekiwiigi yakikubye akasawo kaako mu nfo ekitop dress kikyo kya kisweta kati simanyi waliwo eyamufeze namugamba mbu kiri unisex gina jjanga amanya amazeeyo so awo design wezituuse teziba design abantu abo balina bye balanga naye bye balanga babiranga mu events ez'enjawulo kati goyinza obutabitegeera baba balina bye bayisaawo abantu abo balaba balina bye balanga naye ebintu ebyo byetaagisa nnyo muntu alaba wala kubitegeera era ngenda kubuulira abantu abazabiranga mu nnanga ey'enjawulo gwe naawe olyoka obitegeere omanye bye baabalanga. Ojjukira Chameleone bwe yakuba muganda we kisi ku stage kyali kyeta olowooza kyali kigasa ki mbu yasanyuka nnyo n'atuuka n'omukisinga yabadde wa Ebrand yabadde ku Federation lwaki ayina kuba Ebrand night mbu yasanyuka nnyo n'atuuka n'omukisinga. Kati njagala ojje olabe okubya esweta y'abakazi eriko ne kasiriiti wano mu maaso okutte n'akasawo k'abakazi otaddeko n'ekibiri ky'abakazi oli musajja otambula ogira oti obugalo balina kye balanga otegeera baba wallahi nkulayirira baba balina kye balanga oba totegeera fashion saagala weesibe ku bantu kyogamba kakati sigitegeera kuva ddi kati yajambalako ddi eyo bano bayimbi basetting influencing trends nze kugambe balina bye babalanga baba balina bye bayisaawo naye oba tobitegeera osigalira mabega nga tobitegedde naye ye aba alina gy'asindika ne message eyo era ng'olumu bajja namukolera abagaye mwandabye ono se yali bawanwaji era nga jjabba kubira abagambe mwandabye ate kirungi nti olaba era ne mu bintu ebyo onalabika azanya paati y'abakazi kubanga obulungi bwe afaananamu abakyala mulutunulire ayina ekirevu naawe muleke ayinza okuba ayina ekirevu naye yakulanga oyo omulabye Chosen ya influencing a trend fashion abandi gwe twogerako abantu baffe simanyi bandi bateddeyo vidiyo eyo nabagira nesimanyi oba osukikola kino ekintu tekyetaagisa nnyo kwogera nambemu olabe kikyayogedde gw'omulabo omanyi osobola okubanga otunula omuntu bw'atambula bw'agira ati bw'ataddewo gabindi obuntu ku matu oba okyayongerako ki oba okyayongerako ki kwogwo omuze gwayolesa gwolaba nti omuze amaze ogwolesa okutegeera so nze ndowooza nti kyayolesa buli omu akiraba kubanga nandigambye nti esweta yamuwabyeko naye ngenza olaba n'enviiri akasawo n'entambula yennyini nga ye small cylinder oyitegedde oba kitegedde mbiwulira bulize nga yena atambula bwegamba tomwetegereza atambula ayina ejagiramu bw'ati akasawo agizewo naye akasawo banako kakikyala kakati awo oyagala twogereko kusinga wa yabadde alagawa ku kyolaba kubanga singa yabadde essaati yokka tandige ndi yamubabyeko naye ogenda olaba n'enviiri nga zeezo obuntu ku matu nga kyekyo emimwa gyo sigyetegereza n'alekawo gaalibindi ebulungi n'atambula ng'era omukyalo omutonotono bw'atambula nga bw'agira ati kakati oba oyagala ki ndowooza tuwe music ate amugyewa kya music yalaga yakitadde naye gundi yannambemu ebadde nnungi sawa gyongerako kubanga ne bwena kubanga nange ekyo kyekifaananyi kyendabye
ono muyimbi wa ggwanga. Muyimbi wa ggwanga naye ndowooza bane tugende mu nsonga za Kivumbi. Balooya ba Sseggona ne Lukwago bayingidde mu nsonga ze. Era alabiseeko ko ekitalya. Okugenda okumulabako. Ensonga za mu Kivumbi ne Sseggona Mpuuga n'abalabyeyo baani. Naye ndowooza bannansi be balina level ze baagala oziteekako. Okusinziira nga bwe ndaba. Jjukira nti Muwanga Kivumbi yavaayo n'ayogera bubi nnyo ku Bampuuga, n'ayogera bubi nnyo ku Sseggona. Kati ate Muwanga Kivumbi n'ajja n'afuna ebizibu ekyo okuba nti baamukwata. Kati nga bannansi ba wano ng'era bw'otumanyi bw'olaba. Tulabanga bano abatasaanye genda w'oli eyabakola ki? Eyabajjonkera. Naye ate twerabidde ekizibu Muwanga Kivumbi kyakola ki? Kyalimu. Ti abasobola abalina obumalirivu oba abalina n'embeera esobola omumataasa be bano. Yensonga lwaki obalaba nti bakola ki? Bagenda. Kubanga nze nawuyako nga byakatandikira ddala nasooka kiwuya ku CBS. Ndi mukyala wa Muwanga Kivumbi. Baamutumye ng'era yamutumye Muwanga Kivumbi agenda asisinkane basaalirwa asingane Lukwago ne Sseggona. Zebwe nasooka kiwulira ng'omukyala oyo bamuyita Dr. Zahara. Era nga bagamba nti Dr. Zahara oyo abantu abo abamanyi nnyo era naye munnamateeka oba yabasomesa amateeka oba yasoma nabo something like that. Kakati ne baŋŋamba nti abantu abo Gundi ye yabatumya ani Kivumbi bamuyingire mu musango kuba ndowooza ng'alaba kikola ki? Neffe olw'okuba nti kati tumanyi nti Sseggona ne Muwanga Kivumbi n'ekibiina kya Nuupu balina obutakkaanya. Tugaanye okwawula omusango gwa Sseggona gwa Gundi gwali mu Kivumbi ku byobufuzi. Ate n'omukwano kubanga leero mpulidde Gundi abadde ayogera naga nti abasajja abo bamaze nayo emyaka ameka? 3. Yabasinga myaka naga byobufuzi wadde bibaawo naye tulina okukola ki? Okumubeererawo mu buzibu bwakola ki? Bw'alina. Nze sisirabamu problem. Kubanga ndaba nti bano bwe tudda mu bwalooya omusango gwa Kivumbi gwa Naggomola. Mu balooya bonna abali mu Nuupu ndowooza waliyo nga 3 abasobola okuyingira mu ki? Mu musango ogwo. Era bensuubira nti be bagenda okuvaayo beegatte ku ttiimu eno esobole okukola ki? Okuyamba Muwanga Kivumbi okulaba nga bakola ki? Bamuwolereza. Naye ekitiffe mwe tutwagala okitwala twagala kulaba nti bano engeri gye baali bavumagana gye baali bajjonkera wano waliwo omusajja yalangira munno okulya amabugo ne bwe yafiirwa yagenda n'amuziikirako oba kitegedde. So kati waliwo embeera nga bwejjawo tukirize tugaane nga bannaffe balina otubeererawo mu mbeera yonna. Muwanga Kivumbi kati akaseera kaalimu n'embeera gy'alimu nga tulabye bawayiswa babeesije bali mu kufiira mu kkomera baani ebintu bitandika bwe bityo. Muwanga Kivumbi ayinza okuba akagenderere. Bano baba nga basobola okugatta eddoboozi ku kulaba nti balwanira Muwanga Kivumbi. Nze ngamba bakikole kubanga era nalabye ne Ssemujju Nganda yabadde mu Parliament era yayimiridde mu Parliament n'agezaako okukola ki? Okyogerako. Naye nga Speaker atalabika takola ki? Takyagala era yamuvunvubise nnyo. Nenze ndowooza nti ogendayo tekina buzibu kasaba nga balina service ze batwalayo. Ekituufu kiri nti nabo kinawe kibateeka. Omusango tolina gujjamu bya bufuzi. Era ebyobufuzi nabyo bikola ki? Biyingiramu. Nenze ndowooza bibe bitonotono kuba waliwo bojjo laba nga bayingizaamu ekibiina kya NUP. Kale wano yabavuma naye mulaba kati mugenze era gwe mwabadde muyina okuleeta naye nga tebategedde lwaki bano be balina okukola ki? Okubeerawo. Kkiriza gaana gwa byabufuzi ebyobufuzi tebiyinza kubeeramu ayimini kubulamu. Nenze nsuubira buli omu ajja kitulira mu ntunuulira eyiye gy'alaba. Naye nze ndaba nga tebalina butawaana okugenda ne bayamba ki? Munnaabwe. Kubanga kino ekintu okiraba enkya kirala luli kijja kuba kya mulala. Bano abasajja bagenda kukwata abantu. Namwe mwalina akaduka yadde aleeta wali baba twavuddewo bagenda bamalawo rigimu. Enesigalire gyayingira ekkomera. Etaakubiddwa mu kalulu eyingira ekkomera. Okitegedde? Wabeewo rigimu egenda ng'egendedde mu mbeera ekola ki?
enkakali atagendedde mu kalulu ajja kufiira mu kkomera bwe tuteegendereza nze ndowooza nti waliwo ekisaawe ekituuka nga tulina kukwatira ki wamu. Kakati mu byobufuzi banyiga amapensa ngana. Waliwo omuntu ajja okuwolereza omuntu nga talina kyayagala. Waliwo omuntu ajja okuwolereza omuntu era nga alina kyayagala. Tekiri ku mpuuga oba ku Sseggona oba ku Basaali oba ku Lukwago. Naye kiba ku bonna kisobola n'okubeera ku simaati nga zo okuwolereza oba nkerettanyi ng'alina kyabala. Oba nga ze okuwolereza nkerettanyi nga talina kyayagala. Okiwulira? Kubanga ekyo olumu bitambula bibiri. Bizimba erinnya lyo n'ofuuka ow'enjawulo. Mu DP eyo edda waliya omusajja bamuyitanga Damiano Lubega. Yali looya wa ttabbu nnyo nga w'amaanyi. Naye nga bafulontinga nnyo Lukwago ng'ate mwana muto. Naye nga bagenda mufulontinga nga buli kimu bamaze okkiyitamu. Kuba DP yo yalina enkola ey'okututumula omuntu. Era wotunuliranga mwami Semogerere ng'atambula ng'asobola okutambulako ne Basseggona abo. Ne babeerawo wali wabbali. Ng'abawamu. Era ne babuuza ne ku bantu naga nga sinayogera omwana ono ababuuzeeko. Okitegeera? Kati bafulontinganga Lukwago. Lukwago najja era nga baga nti omusanga aguwangudde naye ng'aliko balooya abakogwa ennyo emabega wano. Okitegeera? Abaabeerangawo baddamyano. Kakati bw'otunulya embeera nga bwe zeetambula olumu byakyuka ne bifuuka byakweyagaliza nti n'abaali batandika ne batakola ki ne batatendeka. Naye era omuntu eyayitako mu akademi efaanana bwetyo tayinza kujjamu kali. Kayinza obutamuggwamu. Nti olwaleero ng'oggyeko ebyobufuzi Lukwago, Sseggona, Mpuuga, Basaalirwa, Muwanga Kivumbi, Mbidde, waliwo n'abalala laawo oyinza Nambooze n'abala oyinza obutabajjaako nnyo bwa Sseruganda bwabwe. Wadde bino byonna nga weebiri. At the end of the day waliwo n'ayinza okutunulamu mu bwongo bwe n'agamba naye mbutuufu kyadde bankuba kibadde kituufu wadde mbadde neekangabiriza mu bantu. Naye ono ate munywanyi wange nga tuzeeko ebbali nga twogera. Oba kyabadde lwakuba teyambeererawo naye mbutuufu ssente zo nali nazitwala. Nga nawe olina ekintu ky'omanya ekituufu mu mutima gwo. N'otulya ne pozisoni gye yalimu. Kati ky'ova olaba awo olumu ogera n'ogamba nti kaagudde ku kizibu kino byonna katubiteeke wabbali tugende tukole ki. Nze nalina munywanyi wange wano yafiirwa kitaawe naye ng'akangende nziike. Mawana nga nze sisobola. Ne mukaa tugende tuziike era nga sisobola. Sijja kgendayo eyo. Ekiwulya. David Komera ngamba nsajja ghost. Yoga sabo ngende. Nenga nze kankole ki? Kangende. Bena kama ebyangwako byonna. Ebyangwako byonna bangamba aha twagamba olyose. Otegeera bawanika baga twagamba okoze eki olyose. Naye amazima gali nti kati ye side emu gye ntunuulidde eyo bwa Sseruganda nti eyinza obutaggwaawo ku bbanga lye bamaze bonna ebibagatta biyinza okuba binene okusinga ebibakola ki ebibaawula eyo side n'engivaako. Side ey'okubiri ku time eno wabadde wa Shininga mu bbo ng'ate ku time eno waliwo Abbira. Kyova olaba mwami Mpuuga bwe yabadde annyonnyola yagambye nti ffe tuli basibe abatambula naye ate ono musibe ow'omukomera. Bonna babadde mu byabufuzi naye nga basibe. Nti ne Mpuuga wano waatudde ali Kaguli talina nnyo mirembe omuntu eyali akuba bukubi kajjamba obulu ne bayiwa. Okitegeera? Ne Sseggona waali kyekyo ne Basaalirwa waali kyekiriwa kyekyo. Bayinza okukozesa obuyivu bwabwe okuddamu eggula emitima gy'abantu. Interest weziri kati anti nkubalidde sayidi zonna. Basobola okuddamu okukozesa obuyivu bwabwe nti senga Sseggona ne Mpuuga ne Basaalirwa batula mu musango gwa Kivumbi ne bagujjayo tebagaana muntu gubasooka kulwokuba obukugu babuyina. Amaanyi g'abantu bagatapingamu.
basobola okuddamu oggula omukwano gwabwe naga basobya naye tubeetaaga okumuwuliriza bwereere olwa interest okuddamu oggula emitima gy'abantu. Interest nyingi mu kintu kino. Ekirala nti nagambye ngenda kukuwa eziwera. Ekirala kati ezo si bbiri. Ey'okusatu wasobola okubaawo ddiiru. Naye ddiiru eno ani agenda ogikutula? Tuuka ku Muwanga Kivumbi mugamba akkirize kino. Nga weerabanga bbala mutava mu kkomera Ruzira. Bolivia otayamukkirize. Mukkirize pulezidenti abasonyiwe. Ayagala basonyiwa lwaki asooka bakkirizisa? Kuba naye ayina kyadduka. Mbasibye ebbanga ddene watali musango balina sooka kukkiriza musango. Kakati wano wayinza okubaawo ne bizinensi akkirizisa Muwanga Kivumbi. Afuna kino bamwe banywanyi be mugende eyo. Bira tubitunuulira. Ekyo ngenda kuwa saidi nga 3. Bira tubitunuulira. Kakati n'olaba olumu abantu abali mu luddiiru nga nabo bayingira nga gafa abagusookamu era fa bagenda okukwata. Naye nga guddiiru guno gusobola okubeera nti we mumukkirizisa nakkiriza kino. Ffe tusobola n'okuddamu okubala obululu nakoma mu siiti ye. Naye ffe tuba tuvudde ku misango kuba emisango gino minene nti wagenda notta abantu nga weesimbyewo mu maka gooli. Egyo emisango kkooti z'ensi yonna zigitunuulidde. Naye gavumenti eba erina kyedduka. Fayiro ebeera nnene. Okiwulira? Kati singa okkirizisa Muwanga nti Muwanga ayinza okufuna ejjirikiti lyagenda osuulako embwa efudde. Twali tukola kino, twali tukola na kino, abantu bano kyebava baafa. Gavumenti negamba gwe nkuggyeko engalo nkutadde. Kati gwe tokyalina musango. Naye nyamba omukkirizisa n'akawumbi ke weekali. Ani agulimu? N'agafa katuge tumugezeeko. Oyo munywanyi waffe. Era eyo nayo ddiiru esobola okukola ki? Okuyitayo. Kati mu byonna naye ffe kye tusinga okwetaaga. Kati ndi ku sayidi y'abantu. Ngaffe nze mbadde njagala ku interest za bwali Sseruganda bwabwe babiri. Interest za munno mukabi ne interest z'omulala senga abaawo ddiiru nti Mr. Mpuuga, you are my friend, you can't convince that Muwanga so that he can do this and this. I'm just njogera kuba officials abeggwanga basobola otuma. Kakati bwe kiba bwe kiti ekyo nga kivuddeyo ne tudda ku interest zaffe fe abantu twagala ki? Fe abantu nga bannansi twagala mwami Muwanga kusimattuka komera wabula nga atali sibattuse mu bwenkanya obuyinza okubaawo oba obuyinza okukaluba. Kakati method zinya kati buli ajjanga alese bwenkanya eri Muwanga Kivumbi ng'asobola omujja mu kkomera tusooka ne tubuwagira. Era kati ku tayimu eno siyinza kusanga mwami Mpuuga ng'agenda Ruzira ne muga tolinnyayo. Nsooka namuwa Bugalo ne muga weebale nnyo omubaka Honorable ow'ekitiibwa n'ebitabo byonna mbimuwa omulonde wa Kabaka gwe yasiimira ddala tuuka bulungi omuteeketeeke. So bonna kati eno tiimu yonna n'abataagenze ne balubongo y'abaasooseyo ne basimatire baali bonna tubeetaaga okubeera awo. Kati nze interest zonna azoogedde era interest zizaalaze buli omu yagenzeeyo nga buli omu statement ezisinga zaavaayo nti omusibe abasabye buli omu akole paati ye. Baloya mukole paati yammwe, ababyobufuzi mukole paati yammwe, nange ali mu kkomera nkole paati yange. Buli omu ye statement weda gy'ayogera. Statement yo okuzoogera ndowooza abanupu be basoose okugyogera. Before Segunda yasoose okwogera ng'ayogera ku CBS mu ddoboozi. Then kuva luli ng'ayogera nga tebalana kugenda nga boogera boogezi ku masimu nga babakwata maloboozi. Then enkeera nupu n'egendayo. Totabula kajiiko wano ggwe. Kati enkeera nupu n'egendayo ne bafulumya nabo statement yaabwe. Lawyer n'ayogera ne gundi n'ayogera. Then ne bano ab'ebitiibwa nabo ne bagendayo olunaku olwazzeeko nabo ne bakomawo ne bayogera statement yaabwe. Wabula interest zino bwe wali obuzibu. Uliriza interest zino okitegedde ani akulembera omusango
kuba ekibiina kino okulaga actively mwekiri ne bano balina okulaga okuzza emitima gyabwe eri abantu nabo actively mwebali ani agenda okuleadinga ani agenda okubeera ku source ku kiti wali ku gundi kati our interests bwe tubuuliza zigenda kuyamba omusibe oba tugenda kubeera eno mu public nga mulimu ko n'okwekuba kuba interests ezo bwe zibeererawo waawano mujjukira omusango gw'abafutusoja ogwali e Masaka Malende nga yakakomawo okuva e Kenya n'agenda aguyingiramu n'agaa nze ngukola ki nze ngumala ne wabeerawo ebitagenze bulungi abaana ne bamukyukira ne bagamba abantu bade babitambuza bulungi olw'okuba oyagala okulaga nti oli mu kkolo zookoze eki owambye bintu byotategeera ne wano tuyinza okkirabako bakwatagana anti awe wali nti olwana avenga credit yegenda nnyo wa mu kibiina bano kitegeeza baba ati gundi yabwe terabise nnyo bweneevaayo ng'egenda nnyo wa bano nti be basinza okukola kijja kutegeeza nti ne ekibiina kikoze kitono jjukira ano be bannannyini musibe bano mikwano kati wagenda kubeerawo interest ezo zinaayamba ali mu kkomera ekintu kya interest nga bwe kitambula bano ekibateeka mu musango byebiri ebintu bye bakola okuba nti balooya kubanga bwobanga oli looya kati kakugereze nga kanso Serugga tannatuuka wadde obuuza omulamuzi ekiki ekibuuzo kati ate balooya bo balinayo enkola yaabwe baseggona abo banalukoola ono eyawangudde ekira bo balinamu akantu ako ke balina nti bamanya nti wano tuli wano n'ennamba emu yateekwa tukulembera ekyo kyo professional yaabwe yekikola ki yekibabwa muguno ogundi yalina okukulembera nze kyova olaba nti osanga mabirizi nga looya w'amaanyi nnyo naye nga talina bbaluwa ya bagita LDC nga takola ki nga tagina naye amateeka nga yagasoma yagamala naye nga ebbaluwa eyo emukkiriza okwoza emisango egyo tekola ki teriiyo kino ekintu kirinamu interest nze zensingira ddala okutunuulira naddala bano ababadde babbira professional yaabwe egenda kubayamba okubazza okuddamu okukwatagana naki na bano nambemu nga kiri n'ekibiina nambemu kyaggambye kyabadde agamba kyatakumaliddeeyo kati bw'oba ogenze mu kkooti tosobola kubanga osanze wali mwami Kyagulanyi atudde Katana atudde wano Mpuuga na yazze ate mutandike kuyomba kirizagaana mwino okubanga mukola ki amukwatagana waliwo family gye twalabako lwabade twajogerako wano mukufiirwa bagambe maze emyaka 2 nga mmeka tekola ki tekolagana naye bakwatagazina bonna ne bagamba bannange okusinziira ebintu ebigenda wabala bannambemu okusinziira ebintu ebigenda ng'omu yayita mugagga nnyo omulala yayita mwavu nnyo omulala yayita nange nina ezange nga kwega buli omu ali awo nange ndi wabitiibwa nange nze nina abantu gwe bawulira ebyo byonna waliwo embeera bwetuuka nga kiyinza okuyamba nambe mu kiri kyaddagamba okuddamu okugamba nti gundi ono wadde teyabeera nange ku sayidi yange naye ate wano nange nfunye omukisa agaddamu obuuza ku ki ku musajja nakoba musingana mu kkanisa ne kati mufunyi naye avudde mu kalulu naye kamuyisizza bubi kisobola okubeera mu interest naye zino ezoggula nze sigirabamu nnyo kubanga honorable Muwanga Kivumbi bw'oba ogenda mu kkomero mumulaba owandiika n'ogamba ne bagenda bamugamba waliwo abazze okulaba be bano ne bano naye onoosobola obbalaba era bwagamba nti oyo seetaaga mulaba mawa era tokola ki tomulaba wagamba ndi ngenda mulaba era akola ki amulaba ate ye nnyini era gwe bagenda okugamba kyowange kkiriza omusajja akugamba kino na kino osayininge ofulume era ye nnyini yalina okugamba nti ngenda kusayininga oba sigenda kola ki kusayininga so nze ndowooza nti byonna byetoolola omusibe ono ayinza okuvaako emmanduso y'okulaba nga abantu bano bakola ki buli omu akwatagana mu ngeri ye. Alright, tobumanya ne Mubajje orders the arrest of district Kadhi Hoima Town Mosque. Bamukwate lwa kukozesa bubi resources z'omuzikiti. District Kadhi we Hoima.
omanyi bwe naleeta emboozi eno abaagiraba abaaliwo bajja kunjirya naye na mukwano gwange nga bamuyita Ronaldinho. Wuliriza Ronaldinho bamukazaako bukaza linnya eryo wa mu ndeeba eyo. Kati Ronaldinho nga waliwo ne mukwano gwange omulala bamuyita Yutongwa. Kati Yutongwa nga naye mujaye nnyo mubbi naye nga naye alina engeri gy'abbamu naye nga ye si yampole. Tuba tuli mu ndeeba eyo ku mipiira. Yutongwa agenda okkebeera mu mpale ye ng'abaddemu n'emitwale oba gyali 6 oba 10 nga tagikola ki nga tagiraba. Yali ayimiridde bw'ati waggulu n'atuuka bw'ati ng'alaba Ronaldinho amuli wabbali n'agamba musirike mbakwatire omubbi n'ayoola Ronaldinho. Naye oluvannyuma ennyo n'agamba naye kale ffe be tubba ssente nnyingi bawulira batya. Mazima omusajja nsaze emitwalo 10 naye mpulira nfa. Kakati ye mubajje. Kati mubajje ye Yutongwa waakuli. Mubajje ku ssente ze yakafiiriza Obusiraamu n'enguzi gye yakatwala n'obubbi bw'afumbekeddeko yali atukubisizza n'amasasi wali eri ku William. Tayina na ddakiika waddeemu esobola kugamba nti agenda kunoonyereza ku mubbi. Mbw agenda kunoonyereza ku district kazi mubajje. Era neeraliikiriddemu n'okweraliikirira bwe kiri nti eyasoose okkuba enduulu yandiba nga yakokoze kakodyo k'e Kampala kukubira atutte anyakudde enduulu nga naye mubbi munne wuuyo nga teyamugoba. Era olaba we yamutuuzizza nkulayirira era yagenda oga nti addeko. Kati ajagamba tubinoonyereza tubirabe. Waliwo akakodyo ate ziri mu bana bamugoba. Ziri mu mubajje. Ate ani agoba? Kakati kyangu nnyo okuddira kubanga sizasoose okutunda yatundako n'ez'embaale ez'ejjinja ezo zonna tuziwulireko ng'azitunda. Abeera wano ku kitebe naye waddembe tunda ez'awalala okiwulira. Yatundako ez'Ebukomansimbi ne zikwata muzikiti gw'e Kampala nti gwe batwala. Yatunda zaali z'Essembabule ne zikwata ogw'e Kampala. Sakozi njagala okubuulira mubajje talina wadde moral authority esobola kuyimirira nga eyogera ku mubbi. Ate kyewuunyisa omubbi gwagoba agamba nze ngenze binoonyereza nga bano abangoba be babiina. Oba mubajje ayagala kuzibikira oli mumwa ateekawo n'agamba nti ate olaba baagoba oli. Kakati nze kenje sijja byogerako. Ya alina okuwodalinga eyo alina kuvaawa. Alla alina ng'aluddewo. Kubanga kakati ye waaba atuuse kweriesa eryodalingira abalanga naye ye erina okubaawo ng'eriko sitaapu 12. Kuba kino ekisajja kyavuga si kyeyerayiza ekiro mu Matumbi budde nga bukya mubajje. Oli musookeyo nga tebanamutuusa musookeyo. Nambe mukyayogedde ekituufu. Mubajje okujjawo ng'abantu badde tebamugoberera. Naye mubajje bw'omutunuulira tayina mubajje lwaba nti kale alina mukwano gwe gwe yeesiga eyamuwa maani power. Naye nga mubajje tasaana kuyombera wadde akataasa k'Obusiraamu wadde okamukwasa oba kitegedde tasobola. Naye lwaba nti kakati ye alina munnange ekikola ki ekimuwaga abama alina backup alina nga banalaba nga bagoba omubbi ne bagamba nti weefubitika wali oba omaze waawe oli seefu alina we yeefubitika. Naye nga talina mbeera yonna gy'osobola kugamba tasaana wadde okwogera ku muntu akutte mu kintu kya Busiraamu wadde n'akatono. Talina obuyinza yabukozesa bubi. Ekitiibwa kye n'akiweebuula n'afuna backup nga terina mu mateeka n'avulugavuluga buli kimu. Abantu tusigala ku naakola ntya ng'akozesa amaanyi agamuweebwa mukwano gwe. Oba okitegedde. Kakati ebintu ebirala byonna by'ayogerako abyogerako lwakwekaza ge mazima amatuufu naye nga tasobola yadde ogamba mubajje ne weeguba misaalo tasaana gimuteresa.
Ekitegedde tasaana kugera ndi gundi emisaala egyo gitwalawa. In fact mubajje newoba mwana mwazinyi ng'oli ku gundi ku muzikiti n'obeera n'emikeeka ng'ogitwala mubajje n'akuyita olina kudduka ng'oyongerayo emikeeka gy'Abusiraamu. Tasaanira ddala n'akatono wadde entendo zikwata kuwona ne bwe buba bubbaani ne bagamba nti baabutumye mubajje ofuna okweraliikirira ze nkubuulira. No. Mwebale nnyo bannange, mwebalire ddala, tulabagane next time.